Omukolo gw'okwabya olumbe lw'omugenzi Nsubga Samuel Kakumba gutandise n'ekitambiro kya mmisa nga kikulembeddwamu omusumba w'essaza ly'e Kasana Luweero Bishop Lawrence Mukasa ng'ali wamu ne bwanamukulu w'ekigo ky'Ekyengeza. Bishop Lawrence Mukasa asinzidde wano n'awanjagira omusika obutamalibwamu nnyo bya nsi kubanga bya butaliimu wabula yettanira Omukama kubanga ye byonna. Olujja luno luteekwa okubeeramu emirembe, luteekwa okubeeramu eddiini, luteekwa okubeeramu okwagalana n'okussa ekimu. Ono era asabye abantu okufaayo nnyo okumanya obutaka bwabwe baleme kubusuula muguluka. Obutaka kintu kikulu. Awo kawo osobola okuwummulira emirembe kubanga olya ng'oli mu babo, owummulidde mu babo ku ttaka lya bajjajjaabo. Peetero lwali bw'atugamba nti mujjukire kye muli. Robert Semuju yasumikidde ekifundikwa okuddira omugenzi mu bigere ng'akwasiddwa ekitabo ekitukuvu era bamusabidde omukisa okutuukiriza obuvunaanyizibwa obumuweereddwa. Omukolo guno gwetabiddwako omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Busujju Kasujju Mark Jingo Kaberengo owookubiri, omwami wa Kabaka atwala essaza Buddu Pokino Jude Muleke, jjajja w'ekika Kyengo Omutaka Muteesaasira Keeya Namuyimba n'abantu abalala. Bano bakuutidde omusiko okukuuma obulungi banne ssaako okutwala mu maaso ebyo ebyatandikibwa omugenzi. Balaze nti buli wamu obumu obwo tezimu ku mpagi zisemasonga ettaano obumu nsonga nkulu era y'ensonga lwaki tukuŋŋaanyiza abantu bano okuva mu bitongole eby'enjawulo abalala poliisi abalala balimi abalala bakola amafuta abalala mikwano gyammwe. Ssentebe w'olukiiko lwa Buganda Twezimbe Omukungu John Fred Kiyimba Freeman asabye omusiko okuteekawo enkolagana ennungi n'abooluganda lwe ssaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa obumukwasiddwa. Omukulembeze omutuufu ateekwa okunnyonnyola abantu ne bw'oba olina endowooza yo n'ogirateekamu gwe si ye gwe taata nsibuka era gweolina enkolayo naye enkolayo eyo tukusaba abaana abo abakwasiddwa olwaleero b'osigidde obanyonnyolenga era bategeere. Tukomewo wano nga tusanyuka busanyusi, tetwagala tukomerewo mbizibu. Baabana n'abazzukulu b'ennyumba y'omugenzi Samuel Kakumba beebazizza nnyo abantu olw'omukwano gwe babalaze okuviira ddala lwe baaviibwako omuntu waabwe. Beebaza nnyo beebaza okuva ku ntobo y'omutima gwange. Yongera okusimba ali mu kifo ekyokukwata okuleeta aneemesa kutigera ku poliisi sakutigera wa kubanga entereezo si nnungi. Doreen Nakajiri ne John Bagenda, BBS Telefina ageesigika.